Banyambe basomese. Obanda be bisobisuse okutya kuyitiridde entalo zisuse palaso totya. Alien skin totya. Professor wabangayo govanga kubyokola no ulirizaga akusomesa gomomba atutu atalina magezi abakero okuoganira palaso alien skin. Bana Uganda mwenna ekintu kye bayita competition kye kintu ekibezezaawo eggwanga. Era omuntu yenna alaba video ya bajjo tosabiranga omulabe w'okufa omulabe wakuwa amaanyi okukola no improvinga no bawakabi. Ndaba akabozi akagenda simanyi alien skin agenda kusalisa palaso simanyi liko tegenda kuba abantu oli musiru nyiza nokuwemula kuba ndi musajja muzadde. Nti palaso abadde alanze mu bishoye olunaku lyakuba alien skin lwe lunaku shoyo yayimongokamu. Era palaso webaze nnyo Katonda eyakuwa amagezi n'okuba alien skin ate alien skin n'akusinga obwongo n'atakuddiza kuba alien skin abakukuddiza yandibadde akazannyo kafudde abantu bandeze ne alien skin ali violent ti mu lutalo lonna bw'okuba omuntu n'omuddiza wabawo kye bayita sympathy kati sympathy eri wa alien skin because musajja atu yawanika emikono ng'ate abantu baali bamanyi nti gaga sita nange nyina ali nyiza alien skin obutakuddiza naye nakizi yali nzinga leeta nti after nga akulaze nti mental akukubye nafuna public sympathy yonna nakulaga nti yeti yayagadde kulwana naawe teyakuddiza gwe n'okuba palaso yalinga akuba omulambo. Era olunaku olwo ensi yatandika okukakasa alien skin mu mutima nti ekivubuka kirina amagezi. Era olunaku olwo lwe mwalwana music industry lwe yadda waggulu. Naye mbalaba mwena musula ku bunkeke musimanyi bagenda tusalisa show okumanya muli bawumba tutu muli basiru gwe muna Uganda alaba video ya bajje eno Freedom City ne lugogo temubyawula. Palaso show yeri ku mitwalo ebiri eya alien skin eri ku mutwalo gumu. Audience ya mitwalo ebiri yanjalo bali ba mama fina bagenda kulaga manyi simanyi baguze meza 10. Audience ya lugogo yafe babajjo ya Freedom City yafe ba 10 babajjo abantu ba wansi. Kati competition ebera wawe okwagala n'okulabanga mugamba police tewa abantu lukusa simanyi temukola bisho era kyawandikiwa wanti shey nakubeera ye mu Uganda okumanya muri basiru nti tuli abadigize kumpi milioni 3 mu Kampala milioni 3 zijja ku Freedom City milioni 3 zijja Rugogo mu abandi badde bebaza Katonda ne mugamba nti entertainment industry ezemo okubuminga waggulu waka twatulankinga abayimbi alien skin ye number 1 era palaso ya muddako ye number 2 twali muyimbi mulala industry badde down and down. Kati gwa muntu omugezi ndiye ali omuntu gwembegege nga bajjo nze ngamba shozo nazibere wata Uganda police temugezade mukola obusirusiru ne mustopinga shoyo mwana alien skin muwe palaso security mumala muwe na alien skin security mumala abantu badigize besalire wendongo gwe palaso otira bwerere mpulya bagamba ati mutya muyomba yomba mpulire talo buli omu agenda funa abawagizi mwena mugenda kubateeka so neza ndi badde mukaga tukola ebivulu ku Christmas wano museum etegeka didize etegeka kibwatu etegeka kavumbe etegeka badigiza bali batremeddewo mudiro obusongo obutono ne mubufuula omuwatu omunene kambayo ke example katono nnyo okufa kwa kafeero ne basudde kyekyasuula sebata yalaba nga teri muntu amuteeka ku bunkeke sebata yagamba basudde yafulumyanga teepu nga sebata agoba mugobe manya basudde nga afulumya teepu nga sebata alina kulinnya mu kigere okumugoba. Era sebata yalaba nga toli muntu ayiza mu competing nga basudde nga sebata alaba sirevo za walukaga kadongo kamu naagwa buli mutakiriza competition mu kintu buli obango oli mutitizi wa competition kitegezo obera musiba palaso wandi badde webaza Katonda oyo mwana ali skin gye yava no musabira kubanga akuyame nakuhype nga sheba doji ranze bubi shoyo tebaddaji manyi mubadde mukoma na buli bulango bwe MTN nayo giraba yeyabwe ya mu bulango ofunye publicity mfujo kwera kumajo government itata Katonda kuma alien skin afuna abantu nange efuna abantu bange muri mu ntalo bu promoter buli mu kuyomba muri mu bife yekisiru nga nabadigizite mwine mugenda kubateeka Freedom City genda kufisa abantu ne prasa ate ne class zao kana fawa unyenko watugenda wa alien skin mwabe kuba perfume ezebbe mugenda wa palaso ne sijasaga teka mbya bufuzi kwa palaso mukwano gwange na alien skin mukwano gwange naye ne mu political psychology byawukana. Freedom City tesuka abantu mitwale ebiri kulikete over mitwale na Uganda badigize bali bameka nine mujifule embozi abantu ole bakera twalina byakola mutaddewo obutalo obutategereka competition eri health eino kubaawo kubali yani skin agenda teka abayimbi ba Uganda ku minzani teri muyimbi munene agenda wali yani skin ne ate njagala mukimanye nti public nafa abantu ba wansi tuberenye kusaidia omuntu anyigirizibwa twagira yani skin kati because mu fight gwe banyigiriza njagala go omuntu yenayina nga tunakola kya busiru njagala omanye ekintu kino nti public ebera woyo anyigiriza that's why sikati tuvuganya Museveni tumwa amukyawa because atunyigiriza ate nga banyigiriza tuli banji
abanyigiriza nafu tolwanako mu ngeri netulaga support mu ngeri gyetukoze eki gyetuba tusobodde era palaso wandibadde ofukamira ku mavivi ne weebaza Katonda yaleeta lyeni sikini mu industry kubanga erinnya lyaliongeddeko ebitundu 7 ku 10 nawe eriyo lyongeddeko nevu wiki abamu abawumba tuutu bamwe balufudde lutalo lwa ddala mu bantu ate nga abaana mulina okukola sente mukana akadde kubanga sente zeetaagizibwa ekyo kivubuka kyali eni sikini bantu bakinyoma Bayibuli egamba Katonda akujja mu bannaku n'akutuuza n'abalangira mwalinga mu kinyoma nekyabalaze nti kirina common sense kubanga newabadda mu interview omulaba nga ali articulate omulaba nga mugezi mwagala mutekako ekya violent n'aba babloga bamuwoninga ali eni sikini agenda kugwa gowa muleeta kati gosula ota kyokyaleeta ogenda kugwa botokyusa empisa ab'empisa ennungi mwaga mulina akamanyiro amanyi bina Uganda musinika aganine mu butika agatema ku bantu futwe kyawa kyawadda bwagenda kugwa ogenda kugwa wabamu wadde olimba lwa studio ku manyoko nona boli nga avuma simanyi akira moyambala bubi simanyi akira mokola biki mwatandika tutegeera abantu mu life yabo bad black ayine dembo kola kyayagala Kulthum ayine dembo kola kyayagala akira mayino kola kyayagala ali enisikira ayino kola kyayagala temusinikira ku babinyo bantu bemutaleeta okumanya bina Uganda bimanyira ne bimanyira n'ennyambala y'omuntu nti badde yabuze nsiba mu sapatu kali muje muzinzije mu kumanyoko kubanga mulina akamanyiro mumanyira abantu mulowooza mwaba babezaawo kakati bato ya personal ali enisikini dabu tufe kwataganirawa oli ali Lugogo kilomita 10 paka ku Freedom City audience za njawulo kirasi za njawulo ne mu lufuddo olutalo mpulira bakuba ku police mutemu ali enisikini permission ate mu Uganda police ne mutawa bwana yo permission mugenda kulaba abantu kino nze nkyogedde sirakola video mujabite kamwe ebyobufuzi mujabite kamwe ennuguzamu ali enisikini bwatakola kimukolera bwakola kimukolera ali enisikini abalaga alinga Bobi Wine nti Bobi Wine womuta ovaako bomulekawo ovaako option emu yakumuleka muleko omwana akole ebishobye omwana yeyi yafune sente ne palasa akole shoze yeyi yafune sente music industry tutujagala eri mwebugumu kubanga mwaba wagizi abasinga muli bawumba tuutu mugane muteeko obusungu obaddala ku mutima nowala n'ali enisikini nowala na palasa matomanyi Katonda yakirese ku booming music industry ebadde yagwa competition zalingawo okuverera ku basajja babasudde ne Kasozi basudde yawala nanga Kasozi namukubamu akazimba lumuli oli namukubamu ennimiro y'okuluganga ennyo omuziki ne gunyuma mwana ba Bobi Wine ne Kamilioni ne Bebe Kulu bifi yabaleta music nanyuma kati sazo tulina palasa na ile nisikine ndoko kenyume abantu musalewo nete mwefumita bisoko ba muri basiru this is showbiz business bayina kuzanya ku emotional intelligence ya mokola sene njagala gwe mutwala ba video palasa badala nzewa era palasa inokwata milioni 2 nazo wine ali nisikine okumukolera publicity ne ate muri mu butengo muri mukutya palasa abantu kandabu yatonda atogenda kubafuna ali enisikini abantu bagendo yali enisikini agala kumenya emiryango lwakwanti audience ya palasa ali enisikini sente sizezimu abebiri mugenda Lugogo abo mutwala ku Freedom City ate ebisere ebisinga difa abantu ba wansi tubabangi okusinga mu abagagga nete kijja konti buli omu agenda kola amagoba buli omu agenda kola sente police yayino kola ku providing security katiraze mu police muyine ekigezo mmwe mugaza ne mukwata ku bintu by'abaana omwana wabakoze kishoki akikola abe wafune na yeyi Uganda ya buli muntu ate Uganda abanyigirizwa tuli banje okusinga mu abanyigiriza kakati n'abanyigirizwa wagala kulaba musobola wa justice oba musobola wa justice ze fundikira ngamba the competition ya person alien skin eri health ate buli mwagenda funa abantu ate buli mwaya okana mu kirasi ate palaso mugezi nnyo okwelipa kwa alien skin kwa show ye badde nfu naye kati ojuweyinga olaba TV za government zigamba tugenda Lugogo abantu bansi bagatu genda ku Freedom City ate nga buli mwagenda kufuna abantu babalemero mujjewo omululu n'obubaka mu bumpeera alien skin message eno ngugambye gintambulize ogituuse ku kibanda alien skin muganda wange amalala gakulembera ekigo ate tokolanga ekintu kyonna olw'enduulu ndaba abantu bano bakuwaze nnyo n'oyimirira ku nduulu ostaginga concert ku lunaku lwe lumu ne palaso njagala okukujjukiza enduulu zikulembera ekigo olwaleero abantu bano abakuwaga ntiteekayo concert bali bweru bali ku internet kuno nabo bakimanyi bulungi nnyo tebasobola kujja mu ggwe nga palasa ina concert wali njagala kubulira alien skin tukuwagira nga muvubuka munnaffe naye kye wakoze kya bulabe nnyo okuteekayo concert ku lunaku lwe lumu ne palaso omanyi lwaki concert yeetaaga obudde ate weetaaga abantu ab'omuzinzi kyova olaba nti ne basita bakusooka mu ndongo eno ba kamiliyoni batwala obudde kumpi myezi 3 alanga kivulu eki toyinza kuŋŋamba nti munaku 4 oyisa abantu bajje ku Freedom City nkubuulira olwaleero bano bagiwadde omuliro
nti tegeka tugenda kujja bali mu bwakadama bwabwe Saudi bakubiriza wano n'okusuuta n'okuwa omuliro tegeka ekivulu ne tebagenda kujja tukuwagira ekivulu tujja kujja nefunayo olunaku olulala ate weeteeketeeke tokola bintu lwa biifu lwa nduulu kino kigenda kuditamininga nnyo kaaliyayo kikuteekeko ekintu nti wateekekako ku kivulu ne kikusala bw'oba mugezi alien skin bw'otuuka ku lunaku nga sheebuzayo olunaku lumu gisazeemu era ekyo nkimanyi ky'osobola okukola kuba naawe nkimanyi oli mugezi nnyo tosobola kukkiriza ku stage nga concert ku lunaku lwa lumu na Palaso ataddemu obudde amobilizinze oli ku internet na TikTok bano abantu bwe batalijja mu kivulu era bano bola abagiwadde omuliro we bagenda okusekerera kibanda njagala kujjukiza bakuyitanga w'amaanyi n'okuba babawunsaawo yagadde okwereega mwami era wano Palaso bwe yakkuba empi bantu be bamu bakyakusuuta okole bulanda concentrating ku music stay humble ebisobola okuteeka kaaliyayo mu lusuubo n'okuteekako nti abantu baaganye okujja byewale twali tulabye kuba amaanyi wano siggwa asoose ate nkugambye tukulinamu essuubi ne music tumwagala naye kano si keekadde akatuufu ogenda kulabisibwa ogenda kuswala toyinza ku stage nga concert ku lunaku lwe lumu na Palaso njagala kugamba nti nalien skin ogenda kuswala ekivulu kiyiwe ekitali ekyo oba tonoonya mawulire ebyo bye byange message mugintambulize etuuke ku alien skin kansuubire sikabadi kansuubire sikabadi konzija gye mbadde because the truth I am in Kampala. I was preparing myself. I didn't want to be garnished. Manye ebintu ebyokugwira obugwizi sibyetaaga nabadde nnina okwetereeza nninde samoni naye bwe kibanga kituufu twesonyiye situsonyiyiddwa nti oba nsonyiyiddwa twesonyiye alhamdulillah mwendi mu Kampala ndabika kati nzizeemu layini yange ya MTN etandika okulaga omulongooti naye kansuubira sikabadi oba eyo si fake page I need the legal advice.